Yesu tuli wano omusumba Yesu tuli wano tuli wano kululwa Jesus, we are here. Jesus, we are here. Jesus, we are here. We are here for you. Abalungi mukama ffe yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba mu kifo kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja, mwebale okubeerayo nga mulinze program n'abasuubiza mu ngeri yonna gye nsobola okujja, nja kujja. Information weeri mpitirivu nnyo, njagala ngiyitemu buli kimu nkibabuulire n'ebituuseewo ku bye tubadde tubagamba. Nkimanyi abantu ababeera mu class ASP Bible and Politics ebintu ebiriwo temuli surprised kubanga bye tuyitamu bulijjo tuli accurate. Nabagamba Museveni tumuliko kigere ku kigere buli kyakola gwanawakana gojjo sigala emabega era gojjo kubeera surprised kyokka bannange kyokka kati bannange olanya afudde ate kakati Amongi ye gundi ate deputy ye gundi ebyo byonna twabyogerako dda bingi nnyo ebituuseewo. Bannange omuliro Centenary Park, bannange Palisa Girls bajokeza ekiro, ebyo bituuka ku bali abatagoberera bintu abatagoberera ASP Bible and Politics be bali surprised. Era waliwo ebintu ebimu byendaba ebyagala okukola amawulire naye nga tebikola mawulire. Waliwo ebintu ebikola amawulire bye tuyina okufocusingako. Share the video as much as possible. You're welcome into this place. Feel at home, feel at Jesus. You're not going to go back the same as you came. Never know. Ate oluzungu baluvuddewa omuyantomeddi. Sagala kukozesa nnyo oluzungu nnyinawo lutono bwe ndwonoona nyinza okusigalirawo ate mu maaso awo n'enfuna obuzibu. So share the video as much as possible. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. Tugenda kusoma ebintu bingi. Waliwo enjiri gye mbadde njagala gye mbadde ndeeta naye mu kyawandiikibwa kino ekyawandiikibwa kye tubaddemu ekya Romans chapter 12 mukyalimu enjiri gye mpulira. Olunyiro lwokubiri leero mbadde nziramu nga ndusoma ndufunyemu ate ebintu ebirala. Omanyi nze ndi muli wa bikajjo bwe mba ndi Uganda, ndi muli wa bikajjo. Ekikajjo bw'okigaaya bwe kiba kikyali mu kasupu tosuula kikuta, naye osooka n'okigaaya bwe kiggwa mu kasupu n'olyoka n'osuula ekikuta. Olunyiri luno nkyaluwulira mu supu. Njagala tusooke tuddemu mu gundi eno chapter zino verses zino then tuyoke tugende ate ku kirala kye tusobola okugendamu. Kati olwaleero ngenda kudda waawo mu Romans 12 si lwakuba tetulina byawandiikibwa birala bya kusoma. Ebyawandiikibwa weebiri ebyokusoma naye mpulirawo enjiri empya, mpulirawo enjiri endala bwe mbadde mpitawo leero ne mpulira nga wakyaliwo okubikkulirwa kunene. Tugenda kudda waawo mu Bible and Politics mu lunyiriri olwokubiri olwo leero lugaziye nnyo munda munze. Njagala tuluddemu then enkya tunagenda ku kyokuyiga ekirala. Maureen Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu wenna wooli contact Maureen Skin Care. Ntegeddeko Maureen Skin Care atiisibwatiisibwa lwaki olanga n'oyo omwana bwe tunaakukwatako naawe tukukola kimu ne ASP. Lwaki gwa sponsoringa programu eyo? Lwaki mutiisatiisa Maureen Skin Care? Temumanyi wembeera, temumanyi wensula, temumanyi namba yange. Lwaki mutiisatiisa omukyala?
lwaki mutisatisa omuntu omukulu? Bato yaffe yange nammwe ayina ekibuuzo kyonna inbox me sibekwekangako. Enamba yange eri +974 33 93 9639 inbox me. Morini mumugamba ki? Morini skin care yakutusako program eno wenna woli mu State House. Hey, Morini skin care ate mumwesonyiwe. Morini mumuveeko. Bwoba olina kyobuuza kyonna kyoyagala kyobanja kyoyagala okumanya kyoyagala okujja, nze nabagamba wendi wano siri mu exile. Ndi wano mpita mpereza tiketi nzije. Bwoba olina kyoyagala okubuuza, bwoba tosobola kumpereza tiketi nkwata bulungi. Baby nkwata bulungi, baby nkwata bulungi. Gundi yange ejja. Akakayimba bulijjo mbagamba nja kayiga nakayize. Kubanga ndi baby nkwata bulungi. Gundi yange ejja. Vacation etuuse. Very soon I'm coming back home. Lwaki mutisatiisa omukazi? Lwaki mutisatiisa mama wange? Mwe. Wama tugenze mu program y'olunaku nga bweyina okubeera. 1. Oba program ngitandikire wa? Naye nga temwerabira okulinda tikyalumbuye. Kuba waliwo ebintu ebimu nga sibijja bisobola. Sijja biso nga tikyalumbuye era naye bannaye bwe tunatomeregana ne tikyalumbuye mu State House munaatukolera ki? Nga tutomereganye wali mu maaso g'abasajja. Kuba kati kyetutandise kati kwetomera mulinde tikyalumbuye. Mulinde tikyalumbuye naye ajja. Naye byabaleetera. Mwebale nnyo mwebalire ddala okusponsoringa programu zino. Drones zammwe zikola omulimu. Naye lwaki tula ono tetunaba mugonza? Naye tujja mugonza. Lwaki tula lyantonde ne ntungamu tujja nzija. Ulira lokatandikire wano. Bannayuganda Acholi community in USA Seattle UK basaba ambassador bagende mu funeral house. Waliwo we bakunganira mu gundi nga bagamba omulambo gwa speaker nga tegunnaba kusimbula. Bagala bakungane nga Acholi community in Seattle UK Tanzania. Basabire ku muntu waabwe bamukubeko eriiso alyoka agende. Ambassador nakkiriza. Nagamba it's okay. Kubanga era mwana wammwe, muganda wammwe. Excuse me, let me come.
bamikwano mu nsonyiwemu waliwo kembadde nzijawo wano katono. Now Acholi community ne basaba okukubako ku speaker Elise Vanyuma naye ambassador nakiriza naye n'abagamba oluvanyuma nti ateleka asooka okubuuzaako e Kampala yagenza okubuuza Museveni yagambye tekikkirizibwa tewali muntu yenna alina kulaba kuolanya era yabaganye era ab'omu USA bambi temugenda kulaba ku speaker yaddi akantu bwe kati akatono bwe kati so bwe batyo yaganye. Museveni yayongedde okunywezaamu yagambye ayina wanuwe ticket kukola kyonna ekisoboka okuziika olanya without awatali kugamba kintu kyonna. Wanuwe ticket oba kiki kubimu kubye baateesezza waliwo kino bannamawulire era buli muntu anaabeera nga mutegedde kubanga kati naddi omulambo lwe gutuuka terumanyiddwa yagambye kive mu mawulire tebaddamu kuyogera ddi lwe gujja ddi lwe gutajje so sawa yonna gusobola oggwa naye bwe namwena bagenda okubeera mu bintu bino mukyajinga amasimu ate mubeereeko ne data mukyajinga amasimu ate mubeereeko ne data whereby bagenda kolaki bannamawulire be mugenda okulaba bagenda kuba bapretendinga nti balina kye bakwata nga tebalina kye bakwata engulu eyo bannamawulire be mugenda okulaba engulu bagenda kuba tebalina kye bakwata mbabuulire amasimu gamwe ge gagenda obbataasa amasimu gamwe ge gagenda obbataasa nabagamba Museveni yagamba bannamawulire bo yabamala TV ne radios bye bagenda okukwata tebakulimba nti bijja kuba live eyo nayo possibility weeri njagala kudduka olw'obudde ntataganyiziddwamu wano katono. Now njagala okwogerako katono wano nja kuddawo mujja kunzijukiza nzirewaawo waliwo bingi ebituuseewo ebibaddewo jonna bagamba mmwe abaseta high school ababwera nyanje n'ekizoba girls mugende muli enkoko yammwe tetuba kubanga twazze ne twogera ebintu bino ne bisaasaana mwe mubadde mugenda okwokebwa kati Palisa girls gye tutayogedde bagyokeza ekiro doomu y'abawala yayidde yonna Palisa girls yonna yayidde neesaanawo kati mwe mubadde mugenda okugendayo seta high bwera nyanje n'ekizoba girls mugende muli enkoko yammwe mugende muli enkoko yammwe kuba omusajja yabadde abamaze era agenza okumaliriza nga Palisa agyokeza n'abagambye omuliro gujja kati akawungeezi Centenary Park ekutta omuliro Centenary Park ekitundu awo waliwo ebiyidde byonna ne bikunkumuka ne biyiika ne biggwawo. Ebibadde kuba speaker ndowooza tekisaana na kwogerako nnyo kubanga nabagambirawo olanya bwe yagenda mu America n'afa tayebwa ne bamupreparinga ne mbagamba waliwo meeting ebadde mu State House replacinga nga omukazi agenda kuba speaker abadde gundi chief whip adde kuba vice bwa speaker nembagamba Kyagulanyi we mumulaba abasoma n'abatasoma ffenna Kyagulanyi atuwadde emirimu Kyagulanyi bwoba omukute bulungi tayebwa olwamugamba bwe bati yatandikirawo okuwalampa Kyagulanyi n'awalampa Nuupu n'awalampa gundi ebiseera ebyo nga yogera ku bya iPod n'avuma Kyagulanyi nembagamba temumuwa budde nga buli ka tweet kateekayo NBS NBS ekongerayo nembagamba ekyakikola kuwalampa Kyagulanyi kwe balinnyira ge madala beyongere waggulu sakibagamba wano era twakikuba nakkakkanamu nembagamba Oulanya yafa era nembabulira bwe kigenda okubeera mwezi mulambe emabega kiki kye mulaba kati kaakati nno mmwe mujja kukkiriza nti bwe tuba tuwogedde ebigambo tuba tuyogedde nga tubitegedde era bwe bamala okikola ne wabeerawo akasiriikiriro ne basiriikirira ne kibanga ekitaliiwo kati okukakkana kiki ekiriwo kati
si kyekyo kye nabagamba kati mulinde kya Nobert Mao agenda mu kifo kyani agenda mu kifo kya Olanya mpozi agenda mu kifo kya Olanya ate balabika bali tebakebedde mu kawaayiro uyu musajja Mao naye ekya deputy speaker yali akyagala kulakuba tasobola kigendamu ate nga tebanna bagenda mu by elections kati mutegedde awo tuvuddewo. Waliwo bapasita abafere njagala okubogerako katono njabaddamu eri mu kyawandiikibwa Kayanja ne Lwere mwe mwatomeza Olanya yali ebintu binayagala obivaamu Kayanja ne mukola obunnabbi gwe ne Lwere ne mugamba Olanya nti Mukama amuwadde ne mugamba Olanya nti Mukama amuwadde ekisa Mukama amuwadde eki Mukama amuwadde abawadde ekigambo ekyobunnabbi agenda kubeera speaker agenda kufuga ebisanja bibiri omusajja ne mumusenda Museveni yakozesa mu okusenda omusajja oyo bulijjo sibagamba nti ababasumba mu begendereze Kayanja ye yamulagula n'amufate ninga tubiiteni n'amusuula mu katego omusajja oyo ebiseera bye yeekandaga nga ayina enkayana ne kadaaga yali ayagala kuva mu bintu ebyo abyesonyiwe ne bamugamba bwati bwayogera Mukama eyo entebe ogitutte ogijje ku kadaaga era Bakayanja ne basaba nnyo nga Museveni yabasindise okutomeza Olanya ne beefuula ne bagamba nti ekigambo kya Katonda kyekyogedde Olanya agenda kubeera speaker emyaka ebisanja bibiri emyaka 10 era bw'amala okulya entebe ne bajja ne basabira ofiisi ye ne bagisabira ne bamala okugisabira ne bakola ki ne bagigulawo ne bakola biki ne bakola emikolo gyonna ne bamugamba tuula mu Katonda akuwadde genda oli enseno ogirye ogimalewo kuno togenda girya makoola ogenda girya mirandira kati basajjamu ekigambo kyammwe kiri kitya kituuse ekyo ekigambo kya Katonda ye yakibawa mwegendereza abo abasajja tugenda bagenda mu wali mu kigambo kya Katonda tujja kiddamu njabbi baleetera now security alerts bannaye ndi mu budde kubanga obudde budduka ekiro wabaddeyo meeting eyabaddemu Museveni Sam Kuteesa Kandiho Felix Kuraije Lwabwogo Muhozi David Muhozi Kayine Mizimu ne Franka tumwebaze yabaddemu n'omuntu omulala omunene mu Uganda awo yabaddemu omuntu omulala omunene gwe saategedde mu mulinde mu program ejja eya Teacher Lumbuye alabika anamubabuya kuba we nabadde ntudde nagenza okutuuka ogundi okukyukanga ne Teacher Lumbuye waali so kakati awo Teacher Lumbuye ya edda butwalinga ku ssomero tulina akayimba ketwayimbanga kona mama kona mame kidongo abali bagalawire okumwediza bamulekere yamusobola mama kona kati ogulimba mulabide kakati oyo yamusobola nze mundekete munkubi echupa kakati wabaddeyo meeting eno yatudde one ngerimu nga eteesa ku diversions ezisobola okujja zikwate zikyuse Central Region most especially oba zikyuse nnamba ennene ey'abanna Uganda bave ku kintu ky'Olanya bakitemeko kisigale mwakyoli eno kiveeyo diversions bazikoze nga nnene ezimu kuzo n'okutegeka ekigenda okubeerawo ensi kyenekkiriza nti Museveni tajja kusobola kubeerawo kukuziika abadde alina emikolo eminene ennyo wano Museveni ate bateeseza agenda kukyaza abagenyi bwekitaba kibagenda kubeera ba president omu owa Guinea n'owa Liberia ayagala abaleete nti Guinea ne Liberia be basinga okubeera ne sabbuuni okufulumya sabbuuni mu Africa owa liquid owa detergent then ne basop so nti ayagala bajje bagenda kuteesa nti bagenda kubabulira bannamawulire bajja babuulira nti akyazizza abagenyi okusalira amagezi ebbula ly'ebikozesebwa ebisookerwako awaka so n'agamba bw'ati nti nno bagenda kuba nti agenda bakyaza bamuyambeko
ye agenda bawa obuwunga abawe ne butto bo bamuwe sabuni n'ebikozesebwa ebirala nti kino agenda kibeeramu ku lw'eggwanga lyonna so kyekigenda okumulemesa okugenda okuziika Oulanyah. Bateeseza okufunayo basipiika aba ensi ez'enjawulo okujja okubeerawo ku mukolo basobole okudiployinga ennyo eyo yonna mu paati zeeyo badiployinga ennyo olw'okuba balina okugadinga abagenyi abayite abagenda okujja okuziika sipiika. So ekyo nakyo kiri awo muyina okukimanya bwe mukirabako temwekanga. N'ebirala ebigenda okujja mu central simanyi obanga binaasoboka ebyo mu birinze tikyalumbuye ye yasinze okubinootinga nze nabadde nsumagiramu. Omanyi nange nnyina ninganga Moses Ali abadde atudde mu ntebe ng'akola bwati nga Moses Ali akola bwati kati simanyi oba lwaki abadde akola bwati kati nze nange nnyina we natuuse nga nkola bwenti. So bwento sisobola kumalayo meeting ebyo mubimulinze nze munneesonyiwe. Okudda kwa sipiika Oulanyah gavumenti ekusigazza teyina muntu yenna gwegenda kigamba. Museveni yagambye omuntu yekka agenda okulaba ku Oulanyah ali ogu taatawe. Abalala bonna tewali agenda kukkirizibwa kulaba ku sipiika yadde eriiso erimu bweriti. Kakati abantu b'omwakyoli muwulire nnyo ekintu kino kibakwatako nnyo olwali lwe mugenda okumanya lwaki Sali Musale ali eyo. Bulijjo mbagamba Sali Musale tali eyo lwakuba abaagala, tali eyo lwakuba abalumirirwa era talina kyagenda bayamba. Ekisooka Sali Musale ddirwe yamuleeta eggulu eyo gye mumanyi obulungi mwenna eya Chwezi Dynasty. Bagenda kukola bwe bati baagala abantu 8 mu ggulu abanene mu ggulu naye omu ku bo bagamba bwe bati wa makulu nnyo era munene nnyo mu Bwakabaka bwa Kyoli. Era ku bantu 8 be basaddaaka edda be basalawo okutwala bakafunako 3. Bakafunako 3. 5 bakyaliyo bakyali balamu omuli n'omunene mu Bwakabaka bwa Kyoli. Nkibaleeteranga bwe nakifunye, nkibaleeteranga bwe nakirabye, nkibaleeteranga bwe nakiwulidde. Omu munene nnyo mu Bwakabaka bwa Kyoli yakafunako 3 wabulayo 5. Mukitegedde? Wamma amatuggo mugagaziye bulungi. Ekintu kino nti Obwakabaka bwa Kyoli babwetoolola ne babuzuula nti bugumu nnyo kalica yaabwe omusaayi gwabwe ekyo bulijjo abadde nga gyakyogera. Ekimu kye basooka okukola eddogo lye basooka okukola nga bakutula Obwakabaka bwammwe okubaako we babutuuka okubusensera erimu balikoze mu nguudo ze bakola ewammwe ne mu kibuga ggulu ne mugamba mbuno abakoledde ekibuga ekisinga naye nedda ezo enguudo azikola alina byaziteekamu bridges azikoze ng'alina kyaziteekamu era abadde azisalira ente ez'enjawulo oba enjeru oba enzirugavu oba ki nga bazisalira okusobola okusimba Obwakabaka bwabwe bwe baagala okusaabulula Obwakabaka bwammwe obwa Kyoli. So ekyo nakyo temukyerabira bwe kityo bwe kiri. Bakafuna abantu 3 ku bantu 8. So abantu b'omwakyoli mwebereremu nnyo oyo omusajja bwe mutamusooka ye n'abasooka mwe munaamanya. Now ekyo ng'okivuddeko ekintu ekisembayo ekisembayo mu security rights no si kisembayo. Waliwo omu ku basawo ba Museveni yamugambye bwati ekintu ekirala kibagenda okukola okwongera okutambuza eddogo lyabwe mu Akyoli. Omu ku muntu
omunene ennyo mu Acholi oba mu northern part of Uganda, Acholi and Lango Gundi Kingdom, baagala bwe bati. Bagambye omusawo yabagambye bafune ekintu kyonna bakijje ku malaalo ga Milton Obote. Bamufunire ekintu olwaleero ekiro, era guno omukolo gwe bagenda okukola gugenda kubeera ggulu ewasali musale, naye nga bagenda kujja oba jjinja oba seminti oba kaki oba kitaka oba kintu kyonna bakijje ku malaalo ga Milton Obote olwaleero ge gagenda okukola emikolo gy'okusamira eggulu. Era batumye omusajja omupoliisi agenda okugendayo oba akkiriza okugendayo ku kinona. Amannya ge ayitibwa, omupoliisi agenda okugendayo leero okukikola ayitibwa Officer Omoding, bamwita Omoding Lakona. Omoding Lakona yagenda okugenda ajjeyo ekintu ku malaalo ga Milton Obote. Ye yagambye asobola otuukawo n'ajjayo n'aleeta emikolo ne gigenda mu maaso. Bamuwadde omusimbi by all means, ayinza n'okuba we nakifunidde we nakipositingidde. Ne mbagamba abakuvunaanyizibwa ku bintu ku malaalo ga Obote mukuume amalaalo, otherwise bagenda kukozesa Obote okukutula ekitundu kyewaabwe. Ndowooza temumanja ngendeko mu politics katono nnyo then tuve mu kifo kino. Obudde bungoba waliwo ebiri emabega w'emizindaalo. Now njagala okukubiriza ennyo Northern Uganda. Abantu ba Northern Uganda, kino ekintu nga Museveni amaze okubattira omwana wammwe, ng'amaze okututtira Munnayuganda, kubanga olanya Munnayuganda ate nga no mu Uganda alina paati gy'avaamu eya Northern Part. Museveni afuba nnyo okubakutulako ku paati endala zonna, abateeke ku kazinga kammwe. Agezaako okubalaga nti Abaganda babi nnyo ng'ayita mu bantu abayivu abategeera abalina amagezi. Winyidola ebintu bye yayogedde byamufudde omuntu okusoma kwe okulinga okw'obwereere. Alinga yasomera obwereere. Kuba kakati yasomera ki? Yakikoze intentionally kulimba, bamuwadde kiwe nga teyakigoberera n'alowooza nti no mazima. Yakyogedde alina ekimugoba, ali ku pressure, ali ku ki? Kubanga ekintu ekyo kyabadde tekisuubirwa kuyogerwa musajja ali kweyo level. Okitegedde? Naye kino bakikola okukutulako Northern Uganda. Mulowooze nti olanya wammwe mwekka. Mulowooze kugamba mubeere mwekka babakyayise. Waliwo n'omuwala gwenda byagambye kadaaga gwe watta omwana waffe. Gwe wassa omwana waffe kulwokubanga nga yakujja mu ntebe. Eyo debate bagireeta kwongera kuba kutula babalage nti abasoga bali against mmwe, Abaganda bali against mmwe. Babanyigiriza babakutulako kubagira kwegamba musigale nga mulina kuddukira wa Museveni ate abaseemu abantu. Mbagambye Museveni abagalamu emirambo 8 yakafuna 3. Naye buli lwabakutula ayagala mudduke nga muyingira wuwe yabakutula. Amaanyi gammwe gali kwegatta ku Uganda eyawamu, si kwekutula ku Uganda eyawamu. Museveni afuba nnyo okulaba nga aleetawo debate eno nga omubiri gwa speaker tegunnaba kujja. Ateekawo debate eno abakutule musigale mweka wano atise ba politicians abatali ba kitundu ky'omwakyoli okugenda okuziika nga balowooza oba banaafunayo ekizibu. Yazze n'agamba nti Abaganda be baakulira okwekalakaasa nga Alimadi, Dr. Alimadi yeddira ki mu bika by'Abaganda? Yeddira ki? Dr. Alimadi mwana waabwe ye yakwatibwako nga concerned citizen. Olanya nga ali mu ntebe y'obwa deputy speaker bayise omusimbi omuyitirivu ennyo okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa. Eddwaliro ly'e Lubowa liruddawo. Batugambira eddwaliro ly'e Lubowa ligenda kujjawo abantu okugenda okujjanjabibwa ebweru.
era lye ligenda okukola ku bintu ebyo ligenda kubeera nga liri ku mutendera n'eddwaliro lye Seattle UK. Genda obuze nabbanja ne bagamba era omusimbi tuleese mungi nnyo ligwe mu myezi simanyi 10 n'emeka wakayitawo bbanga ki eryo eddwaliro liri luddawa. Kati abantu bwe bagamba nti no neddoolanya genda bakujjanjabira erubowa baba bakyamu sente ze bateeka mu ddwaliro eryo ziri luddawa ne bagana ne ba MP ogendayo okulirambula. Okitegedde? So abanozana tebabakutula ku Uganda. Bwe babakutula ku Uganda mugenda kubanga muyina kudduka nga mudda wa Museveni omulabe wammwe. Ffe tetuyina lutalo kummwe. Omusajja y'omu Winyiddolo n'agamba bw'ati Buganda gye mmanyi si yeeno. Buganda gye nayingira nga nyina emyaka 16 buli kimu kyonna kyentuuseeko lw'Abaganda. Abaganda si bwe bati. Kituufu Abaganda si bwe bati. Abaganda benkanya. Bwe bagenda ku kibuule nga temwakivumirira. Bwe bagenda ku Judith babirye ng'ekyo kyo temwatu. Kikutegeeza nti Abaganda abantu bannayuganda si Abaganda. Bannayuganda kibakola bakimanyi. Era nekibalwanirira bakimanyi. Era nekibakayanira bakimanyi. Okitegedde? So saagala okuva n'olwaliro omuntu yenna atutiise mbunno bye tukola tetubimanyi oba mbu tuli against eggwanga eddala. Ekyamazima sigamba nti baali Baganda bokka. Obudde bugenze nandibadde mbakubira njagala Winyiddolo atubuulire. Alimadi ye yakulembera okwekalakaasa okwo mwana we wammwe oyo omu. Kati bw'ova ku Dr. Alimadi ate ono ye ono ayogera bino Muganda era ngenda kubeera first okukuba ka video kano. Ono akwogera ye Muganda. Amusogamba kinze tonsindikira lanyana ya fada sagala nakumanya oyo yatta abantu yayokya Jacobolanya ne Mukula bayokya abalenzi abasuka mu 12 emukura mugali y'omuka ne bayokya oyo Lanya oyo yatta abantu. Olanya yatta abantu mulira oyo Lanya luri abantu muhozi ne simanyi Salimu ge bajjako amanimiro gaabwe nagat oyo Lanya abaddemu. Olanya during on the 14th of January 2021 yagenda nakwata abalenzi Mobongin n'abasiba kubanga abalenzi baagaana kuwaayo ki declaration forms za Bobby. N'abasiba abalenzi banna n'abasiba mu jinje ennene n'abasuula mu mazzi ne bafiira. Olanya yajja n'ayogera ku TV nga yeewaana nti ebyo byonna ye yabibadde abikola. Kati kaffe agenda alabe Katonda mugeyana saagala kumanya ffe tuli eno tujaguza nze Olanya sobola nagamba rest in peace forward rest in hell. Rasta mukama afi Kakati awo wenjagalira okubuuza ebyo oyo abyogedde ebyo yabyogedde Muganda kuba bagezako okutulaga nti ewaabwe maziga ge gabuutikidde naye Buganda oba parts endala basanyuka bajaguza oyo wawa abadde ayogera accent eyo yawa oba mubabuulire erinnya. So saagala abantu bano batulowoozese nti nno tuli against northern part of Uganda. Tusigale nga twegasse nga bannayuganda okulwanyisa ekizibu kyaffe. Temugeza ne mukkiriza ba chiefs ba Museveni akola nkola y'abazungu. Alina ba chiefs mu buli kitundu abamuyambako okukutula ekitundu, abamuyambako okufuga abantu. Politics wa Museveni ye w'abazungu gwe bafugisa Africa before scramble and partition or scramble and
and Partition of Africa bafunanga ba chiefs ababafugirako abantu nga ba chiefs babatekako mukono ogw'amaanyi ne babanyigiriza okusobola okusanyusa omuzungu. Museveni yali pulesinga muzungu n'asigala nga buli kitundu akironderamu chief. Abo bamau be bachifu beyo. Oyo omusajja gundi oyo Winyidoro bamusiruwaza kati nebuuza oyo musajja yali atya yagambye mbuno ebirungi byatuuseko byonna abituuseko lwa Buganda. Kakati Buganda ate yafuuka DMB ng'ebirungi byonna okutuuseko lwa Buganda wajja mu Buganda ng'olina emyaka 16. Why now? Nobo tugenderako ekyo kyokka. Why now? Why now? Why now? Nagamba mbu we are lumpenizi. Lumpenizi naye gwe omuliro muguwulira. Bulijjo mugamba ate mwekalakasizeeyo tukole tutyanga mwekalakasizeeyo ebweru. Ate ebibaluma biri wana ate mwekalakasizeeyo. Ate mmwe bamu mugamba mbolanya olwamugamba olwawulira ekiri ebweru. Mbuno n'akutuka. Mukakasa kyekyamukutula. Kyekyamukutula. Bwe kiba kyekyamukutula kiki ekyamutwalayo. Yali agenze mu disco. Yali agenze mu disco. Mmwe basajja mmwe let us discuss that real issue. Yali agenze mu ddwaliro kukola kyate omulamu. Endulu ye yamukutula. Oyo musajja Winyidoro mumukwate mumukube emigo mumubuuze olanya yafudde kyakimanyi. Gu dokita gwavuddeyo ne gugamba mbuggo gwamukebera yafudde kyoddeesi. Gwe musajja gwe yagala kutugamba nti gwolanya yali akubulira nnyo ebyama bingi nnyo okusinga kitaawe. Gwotegeera olanya okusinga kitaawe. Gwolowooza ensi yonna egenda kukwata gwe kyoyogedde. Ereke ekyataata wolanya kye yayogedde. Dokita oyina omutwe naye oyo omusajja doctorate ye gy'alina yaawa. Diguri y'obusawo tewakuba ye Uganda. Eyo tewakuba ye Uganda. Ate tewakuba nga yagifuna ku mulembe gwa Janet. Ezo diguri ezo ez'ekisiru bazigabye ku mulembe guno. Eyo si ya Mayanja Nkanji, Minister of Education. Eyo si ya Bukenya nga akulira UNEB. Eyo si ya Fajiru Mande. Eyo si ya Fajiru Mande. Oyo Fajiru Mande weyabeerera nga ali mu UNEB. Nga avuga akagaali n'alambula amasomero. Kasita asuula essomero ly'egindi lijja kukopa ebigezo. Avuga akagaali n'ayambala enkofiira ey'omukeeka. Mumwekanga abatuuseeko. Amasomero mangi nnyo yagakwatanga gakopa. Oyo Fajiru Mande mumanyi. Nze mupita wa kusaaga. Eyo diguri si yaffe. Si ya mulembe guli ogwaffe ogwedda. Eyo ya Kataha yajja kukutula masomero. Kataha yajja kwokya masomero era ogwo gwagukoze. Bayokeze essomero tannavaayo amasomero gaweza ameka. Nga nzija ne mbagamba meeting ezookya amasomero zituula mu State House. Banozana mukimanye we are part of us, we are part of kumwe. Tewali kwekutula mutwegatte tutwala akasajja kano. Ate kati tukasobola kuba kali mu panic. Museveni yagambye sina kyakola wanuwe ticket. Oba tufa tugwewo nnina okuziikolanya. Bagenda kuyita baspeaker bagenda kubanga mukaaga. Abamawanga amalala adiployinge mbuno akuuma abagenyi abazze mu bakuba obusaale. Mukwate speaker w'eggwanga lyonna erigenda okujja bakasaale mu kifuba afiire Uganda. Mumukuba akasale mu kifuba afiire Uganda. Mukwate president agenda okujoziika bwabaawo bagana kuleta ba president kuziika. Mukuba akasale yimira mu mutwe mukuba akasale afiire Uganda. Museveni abannyonnyole president w'ensendala afiiridde atya Uganda. Museveni wano waali tatuukangawo yakyogedde. Yagambye wano wendi situukangawo. Ebbanga lyemmaze mu bulamu bwange. Wano waali wasinga luli Amini lwe yamugoba n'agenda asula mu kibira ky'Embaale. Amini yamusa naba nayo olunaku olwo lwatusala Mukama olwo olunaku oba lwali lunaku ki. Senga kasajja gwa Amini yakusalako omutwe. Yatta abalalako ne kadduka ne kagenda kasula mu kibira wiiki. Naye bannanga Amini watukola bubi. So abantu okwekalakasa baali batuufu. Olanya yayisa ssente ez'okuzimba eddwaliro liri luddawa mutebire abantu abakulu abakulira betuwa emisolo abakuŋŋaanya emisolo. Olanya yakola amateeka g'emisolo okiwulira ne bazikuŋŋaanya ne bazikwasa mutebire
naye abo bonna abakola kwebyo abatukuŋŋanyizaamu omusolo gwaffe omungi ennyo omuyitirivu olanya ye yayisa etteeka ery'okwongeza emisolo ku mobile money ku data ku airtime ku kiku buli kafanku nayo yenna ne batwongeza emisolo muteebire n'agikuŋŋa n'agitereka bonna bafiiridde bweru ife be mujjamu emisolo tusobola okugenda okutujjanjabirayo obulamu bwolanya bwenkanakana n'obw'omunnayuganda omulala yenna buli nnyumba eyina olanya waayo buli region eyina olanya waayo olanya owammwe ye yasobola okudduka ne bamuwa ennyonyi eyiye n'agenda kati olanya owanga asobola olanya owanga ow'omu nnyumba yange ye musobola omuwa jeeti naye n'agenda ekyo kye twayogera ekyo kye twakayanira ate nga bannayuganda abawamu including northerners era ogwo omukolo gwakulirwa mu northern Dr. Alimadi concerned citizen naye kino ki debate Museveni akikomyawo kuteeka fear mu bannabyabufuzi abatava mu northern party but ye n'okuyinsayitinga abanorthana mu kifo eky'okustanding up against the dictator but standing up against their fellow Ugandans. No, bannayuganda musituke abanorthana musituke twegatte nga bannayuganda ffenna abawamu ng'emundu tuzitunuuliza Museveni. Mbabuulidde ekizibu kya Uganda kimanyiddwa kati ekizibu kya Uganda be bayivu. Abayivu mmwe mutattanye Uganda. Mulekerera ebituufu ebyokukola ne mukola bye mutalina kukola. Mukimanyidde ddala era mukitegeera ddala ne mukiraba nti omusajja Museveni atomeza eggwanga. Naye mugaanye okukyusa amagezi gammwe okubeera amajja. Njagala kugenda mu kigambo kya Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero Mukama. Taata tugenda mu kigambo kyo. Tukyali mu kitabo kya Romans chapter 12. Mukama buli olunyiriri luzze lukula paka n'olwaleero tukyalusoma. Nsaba Mukama otukkirize otuganye okukyusa amagezi gaffe okubeera amajja mu linnya lya Yesu. Amina. Jangu osomese batabani bonna bawalabo bave wano nga amagezi gaabwe gakyusa okuba amajja mu linnya lya Yesu. Tufune results in Jesus' name. Amen. Ulira ekyawandiikibwa kyendeese leero njagala lunyiriri lwakubiri. Olunyiriri lwokubiri lugamba bwe luti. Kandusome. Lugamba bwe luti. So temufaananyirizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amajja mulyoke mukeme bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Mukyuse amagezi gammwe okubeera amajja. Waliwo ebintu ebimu bye tukwata ne tubikwata nga lugero ne tubikwata nti bwe bityo bwe birina okuba. Amagezi gaffe ne gabituwa nti bwe bityo bwe birina okuba. Kino kintu kikutte banne Uganda ku bwongo. Olwaleero mwenna muyomba mukaabira muyombesa ababaka ba Nuupu n'ab'opposition bonna. Naye ekyo kye mulabye mu parliament mmwe bannayuganda mmwe mukivunaanyizibwa muvunaana ababaka ba opposition. Duli twabavunaana nga Ssemujju afunye obululu 13 twabavunaana. Lwaki opposition munnaffe afuna 13? Olwaleero almost babufunye ne bugwayo. Basaliro afunye 66. Afunye 66. Deputy afunye 80 something. Owa opposition kakate mubavunaana ki? Ekyo kye mulabye mu parliament bakisikira kuva mu kulonda okwaggwa. Mwasindika ababaka bameka? Mwasindika ababaka bameka? Mumbuulire mwasindika kituufu bababba ne mukola ki? Ne mukola ki? Kati mwagala bakole ki? Mwasindika bameka? Kati kyatukwata obwongo nti bwe kityo bwe kiri obwongo bwaffe buganye n'okukyuka. Nabibabuulirirawo nga bateesa ne mbagamba kye bateeseza kyekyo kubanga bwe kityo bwe kiri. Era n'aba opposition abeesimbyewo bagambye bwe bati abamugenda owulire speech yaabwe era tetusobola kumala galeka kifo kugenda bwe kityo. Era naffe tulina okulaga nti no weetuli tulina okujja tuvuganye.
bazze kusetinga just president si kuwangula kubanga bakimanyi mmwe mwaba wabameka BMP bya NRM obwongo bwakwata ng'abanna Uganda abamu abalowooza era olwaliro oyogera n'omuntu n'agamba naye gwe mwana gwe ekintu kyoyogera ddala Museveni olowooza Museveni asobola okugenda Museveni olwalirooza ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu z'osemba ey'okulabako nze nekyusa dda amagezi gange okubeera amajja ku bintu bingi mula ne Uganda mukyusa amagezi gammwe okubeera amajja Bayibuli egambye bweti bw'okyusa buli bw'oba tokyusizza magezi listen bw'okola ekintu kye kimu ebbanga lyonna n'osuubira results ez'enjawulo olimba kyusa method bw'onookyusa method ojja kufuna results za njawulo naye bw'onooba by'okola nga bye bimu ojja kufuna results ezimu kati bannayuganda sawa ya kukyusa amagezi gaffe okubeera amajja nti tusobole okutegeera tulabe ku bintu eby'enjawulo tutegere ne Katonda by'ayagala waliwo bannayuganda balowooza nti Museveni oba ye yabaaki amagezi gakwata bwe gatyo obwongo tebusobola kwetaggululako okulaba waliwo akantu akamu kabadde ku Facebook okwo ng'omuntu atudde bw'ati aloba mu nnyanja ng'atadde eno bw'ati kulwokubanga batadde akatebe nga kali eno n'ateekayo eddobo bw'ati ne bakulaga nga ebyennyanja byonna biri eno emabega ng'ali bw'ati alinze aloba takwasaayo yadde naye ng'ebyennyanja byonna kabadde kakatuni ng'ebyennyanja byonna biri eno emabega nga just alina kukyusamu bukyusa bw'ati atunuzeeko eno eddobo ate ebyennyanja bannayuganda balemeddwa bannayuganda mumanyi nti mmwe Museveni munafu nnyo okusinga ne bwe wali okirowoozezza endowooza yammwe yeefudde Museveni ow'amaanyi kati njagala ombuulire senga palamenti olwaleero ekyusizza amagezi gayo okubeera amajja ne balonda ne babubala nga basaalirwa yafunye obwamongi Museveni abadde ajja kukola ki abadde ajja kuvayo ng'ennyindo yenkata naye olw'okuba NRM ekimanyi nti Museveni bw'atuula wano n'ayimirira ku Najjolo awo wansi Museveni aba atuulidde eddogo era banaye ne bazaafande Katongole yatukuba olumu baatugambanga mbuno oludde ku luzzi mbu osibe ekisubi bwoti ogambe bannanga obulogo butandika buto obusungu bwa taata bwonna n'emiggo mwe namba sibiddaawo taata nkusibiddeawo bwondaba togeza n'oyomba sekabusesi n'olyoka osiba ekifundikwa ky'essubisi n'otambula n'ogenda ewaka mugenda otuuka nga muzeeyi asirika ne mugamba wabula ate leero tukimukoze olala batugamba mbu kwata muwugula mbunoga muwugula mbusimanyi omuteeke nenkwata muwugula ne muteeka mu nviiri ne muteeka egunde ne mabega w'ekidomola mu nkata mbuno muwugudde anti tugenze tuzanye mbu muwugudde tutuke waka tubuuza yatulengerera eri wira mubadde mukolayo ki naye banamusawa meka zino naye mwe bannanga olunaku lumu nja kuba omwana mutte banamwe lwaki muzanyira ku luzzi n'abanga abivaako tugenda nga tusonyiye nno tugenda okwetukkula ebidomola tuti nga muwugula akunkumuka enkoto n'atubuuza ssebo naye yali yabikolako n'agamba oke kwegamba mwayize n'obulogo wire kino kiki ssebo kakati muwugula omusajja yatukuba emigo muwugula kwoloti yatutaasa yagamba ssebo n'okuwugula muwugula ono kino kiki nemugamba taata sikitegedde ndowooza nakizingidde mu nkata enkata eno omanyi mbadde nzinga enkata maybe nangamba maybe ng'olina muwugula mu nviiri agenda okukyusa omulala nga n'omulala alina muwugula emboko n'eryoka enyooka Museveni awikolola abadde atudde ku muwugula byonna abiwugudde okitegeera kyenkugamba naye senga eyo palamenti ekyusizzaamu amagezi gayo katono okubeera amajja Bayibuli egamba kyusamu amagezi go katono muleme okufaananyizako ng'ab'emirembe gino palamenti zizze zifaanagana nti Museveni gwalonze ye sipiika bwe kityo bwe kyali mu 21 bwe kityo bwe kyali mu 26 bwe kityo bwe kyali 2011 kati endowooza yaabwe y'emu tubuliddwayo palamenti ekyusa amagezi gayo okubeera amajja wabula tusuubira results endala ezawukana ku za 2016 nga ne 16 kyali bwe kityo kuba palamenti yali etegeera bwetyo n'olwaleero etegeera bwetyo kakati ate mmwe mubaka
kanako mubabuuza naawe why z why z naawe why z mwe mwalonda mutya mwatwalayo abo opposition bameka kubanga mwandibadde mutugamba iye bamemba b'opposition bwe tulina 14 owe naalemu abalidde atya kati muli ku kafaananyi ka madamu gundi madamu anite birangirangi muli ku birangirangi ne zaake waliwo ekintu kye bayitaani kita batya bannange diplomacy oyo diplomacy rules of procedure naye mwe mumanyi rules of procedure ate yali zibasomeseza ye yafudde mbw abadde amanyi rules of procedure okitegedde mmwe mwalonda bameka kuba twandibadde tubuuza mmwe ab'opposition bwe twawa 14 ba MP 14 lwaki MP waffe opposition afunye 66 nga muli 14 awo mubadde muyina ekibuuzo yes eyo nupu ekoze nnyo bwe kibanga gwe twasimbawo oluli yafuna 12 ng'owoolwaleero afunye 66 oli n'afuna 88 kakati ogamba otya nti nno tekoze mpuuga akoze abozzeewo akabonero kitegeeza mpuuga ebbanga ery'omwaka ogumu akoze nnyo okusinga Betty Oworo-Kyani eyali leader of opposition luli ekyo kitegedde kubanga ebibala bigenze byeyongerako okuva ku opposition luli Ssemujjungande yafune 13 mu mwaka afunye 66 okitegedde kati kitegeeza 66 n'omwaka tuyongereko 66 n'omwaka tuongereko 66 kitegeeza tulina essuubi erikyusa ne parliament before nga neno gundi tennaba kutuuka okukyusa amagezi gaffe okubeera amajja waliwo ebintu bye baatubulya ne bikwata amagezi omuntu alowooza mbu Museveni tasoboka omuntu agamba oyogera ku Museveni nze nemmera olutiko gwe omwogedde ngaani omera olutiko otya iyo Museveni yani gwe batagambako nga yasobola okujja n'asalawo gundi afe gundi bamusibire obwereere okitegedde kati osobola otya okugamba nti tekisoboka yes muntu kati waliwo ebintu ebimu bye baatuyigiriza kiringa bwolaba bino ebyaffe ebyenzikiriza gwe bakulimba bakugamba nti omusumba yekka yasobola okusabira ekintu kyo ne kivaawo era n'omusumba yakumanyiiza oweereza buweereza ssente ye n'akusabira oweereza buweereza mudidi n'omuyiirawo ye n'akusabira ayushuwa kyekyo ng'omuntu kyamukwata bwe kityo mu bwongo bwatyo bwakimanyi ne balyoka bakunaaza ebigere ne balyoka bakunaaza gundi ne bakugamba kana tojja kuleeta enviiri oluddako ojja kuleeta mugongo oluddako ojja kuleeta nkwawa bino ebintu abantu bangi babifunyemu obuzibu buyitirivu nnyo abaana baffe ab'obuwala abantu baffe abakyala bababyeko ebintu byabwe byonna byonna ne basigala nga tebalina abakyala leero wali abakyala bw'aba abala abakyala namba 6 bo tebagirina namba 6 bo tebagirina abala 1 2 3 4 5 n'abuuka n'agenda ku 7 why 6 bagitwala bagita 6 6 bagitwala bamubbako 6 tekyagirina abasajja bababye byebyo omusajja ayinza okukugamba nti kino ekintu ekikulimu ne bwe naakusabira tekijja kuvaamu naye omuntu yakikuyingiza wano mu kifuba ngenda kiyonka buyonsi kati kankiyonke kati gwe obwongo bukuwa amagezi go tonnaba gafuula majja omusajja n'alyoka akakkana ku kintu ekyo ekikuluma kuba kisimbula wano ne kyambuka n'alyoka akiyonka n'otandika okuzengerera nozengerera amagezi gaffe tuganya okugafuula amajja sajja n'akuyonka ogenda okukakana nga namba 6 agitutte 6 temumpulira obubi namba 6 mye omukyala agenda okuddamu okubala 5 7 n'omugamba nedda obuuse enamba nti nedda 4 5 7 gwe tomanyi lwaki enamba eyo tagyogera tagirina agasajja gabbya abantu bayibuli kyeva egamba tukyuse amagezi gaffe okubeera amajja omusajja yajja n'asamba omupiira mu kyaki
nasala abantu ensi yonna nenkakasa nti nagamanyi ga Katonda. Bannange Katonda ali wali, omwoyo ali wali. Omusajja akusala n'ogenda obuuka n'ogweri. Noyita ku mitwe gy'abannabo n'obuuka n'ogenda ogweri. Jangu tugende omusajja oli ayina amaanyi. Naawe n'ogenda mbwago maanyi ga Katonda. Okukyusa amagezi gaffe okubeera amajja kintu kikulu. Bw'oba oyagala ebintu bikyuka kyusaako amagezi go. Wano juzi tubadde mu lockdown, abasomesa baali bamanyi kimu kukeera ku makya kukwata nnoni era kasatu kakawungiza kwa gundi anti nze nasomesaako. Akulaga talina kyatutte ate mu kirasa be mu kidesike. Era ye muntu anyuka era kisabagamba leero nyinyuse nga musomesa ng'omanya yeekubyewo abavubi kasita agobya ate eri atagamba maama leero nyinyuse nga musomesa ng'omanya kati ate avudde mu nnyanja agenze ku dduuka kugula bijanjaalo n'obuuza kati omusanga akutte enkasi ava mu nnyanja ate ayina ebijanjaalo n'omubuuza naye gwe mu nnyanja batunda y'ebijanjaalo ate ova mu nnyanja ate oyina ebijanjaalo n'agamba mwana leero nyinyuse nga musomesa yeekubako ennoni kirasi koliityadde. Abasomesa bwe babadde babimanyi nga talina kintu kyonna kyalowoozaako kirala ne tugenda mu lockdown juzi omusajja n'agamba just 14 days you will be back, just 14 days. Ne bagamba era headmaster n'agamba okay nyinawo wano zine sente buli omu muwaddeyo emitwalo 10 for just these 14 days, then you will come back, then we go on with life as usual. As usual, yes, as usual. Now zaali zituuka mu 14 days now 14 50 something days. Hate ziba zigwako n'agamba no again 60 days. Abasomesa ne batandika okukyusa amagezi gaabwe okubeera amajja. Bannange nkole ntya? Dodo bamutunda waba musuubula batya dodo? How can you purchase dodo? Is it to purchase, to buy, to trade? Sikusuubula. How can I trade dodo from Kasubi? From Kasubi, yes. How can I trade it? No, yes, you can go and trade it. You just get a basket. It's as big as a basket. You carry, you go, you carry. And hey, ne batandika okutambuza dodo yagenda okulaba nga bw'atambuza dodo z'abadde akola. Omusajja yagamba bw'atyo w'ennansana. No need of going back in the class. No. The man I was getting is a month, I can get it is a week. No need of going there. Akyusiza amagezi g'okubeera amajja. Yaddira buddizi bw'ati n'agamba kati abaana tebasoma. Kakati ate waakaye gwe bakola mu manyi okuva ku P2 paka ku P7. Nafuna gundi. Photocopying machine and typewriter whatever bikyebyo. Gundi computer. Natandika okutypinga nga bwa photocopyinga n'ateekawo ekizindaalo. Temuganya baana kubeera bakakuzanya buzanyi. Osobola kuyitako wane wa ASPS mubire. Nono na wakawo omwana. Holiday package don't miss. Kuva ku P1 up to P1. Up to P1 P7. Kale banaye yitako wano. Ojono n'empapula. Layini n'esimba. Banaye mulindeko zibadde ziwaddewo katu photocopyinga yo na photocopyinga yagenda okubala wiki esooka nga 60,000 abadde afuna 25 omwezi n'agamba maama akyusiza amagezi g'okubeera amajja. Headmaster w'essomero yagamba have lost is a teacher is a good one, not coming is a back, you know. Omuganda agamba n'olugero mu luzungu teruliiyo ne bw'oba weepanka oluzungu omuyaayu ekapa bwesula ebweru efuuka muyaayu. Anti yagenda munnange n'asulako ebweru. Naawe no need kuba sente zaafuna zisinga n'ezenkuŋŋaanya mu ssomero. Ate waaka bamugula woono ne bagenda ne basomesa ku ssomero. Akyusiza amagezi g'okubeera amajja. Results zaakyuka. Naye luli yagamba bagadde amasomero. Now where am I going to eat from? Naawe ngenda kulyawa. Si bwe bagamba bwe batyo. Now how am I going to survive with the family? Nagamba yagenda okulaba ng'ebweru binyuma ate nga bisoboka. Yakyusiza amagezi g'okubeera amajja. Mu byobufuzi tetusobola kukyusa amagezi gaffe kubeera amajja. Tetusobola kukyusa amagezi gaffe okubeera amajja. Tetusobola kukyusa byabufuzi byaffe kubeera birala.
tetusobola kutula banna Uganda mwagala kungamba Museveni yabalondera basajja mmwe ne bakazi mmwe Museveni tetusobola kumuteeka ku opposition ne buche nchanga NRM ye opposition ne buche nchanga NRM esanyewo mulowooza CP teyabera ke yamanyi mu Uganda awo olalo boyogera ku CP kitegeeza mu justaja ye president ye follower ye gundi ye kagusunda ye kagunywa ye byonna na ya CP mujimanyi nti n'omukulu waayo yabanange ani isigwe bazike kololo musazi siye founder wa CP yali yamanyi ng'ensi egitya mulowooza Museveni tetuyinza kumuteeka NRM ne Museveni tetusobola kubateeka wali CP tetukisobola amaanyi ga Museveni agajjawa mummwe abatakyusizza ndowooza zammwe kuzifuula amagezi okugafuula amajja Sitani olumu atujoga lwa butafuula magezi gaffe kubeera majja n'okubagana wenanugamba maama omusajja omukazi andoze nkedde ku mulimu wonna nga bayiyeewo omusaayi tomanyi musaayi gusinga musaayi bw'osanganga omusaayi ku mulimu gwo teeka amazzi mu bbaafu oba mu cupa sabe sala bweti mukama ndabye wano omusaayi simanyi oba gwaki ne bwe guba gwa mpologoma omusaayi gwo gusinga guno kati guno mu cupa musaayi gwo guno mu bbaafu musaayi gwo gunaazaawo guno biyiweeko byereewo kendo bisuule kendo lyemmereyo kenda weebake olaba bw'olina kyonoobeera naye okubira pasita bannange pasita okimanyi nsanze omusaayi ku mulimu gwange waliwo n'omutwe gw'enkoko pasita bannaye omuntu anjagaza ki mbwene kintu kitandise okunkwata pasita n'agamba kola bw'oti oyinza n'okufiira awo weyongereyo oyogererawa soka weyongerereyo eri bw'oti oyina kakakadde kasindike ku mobile money enamba yange yemmwe mbawe enamba yange ya mobile money simanyi nange yiyo yaweyita wansi yiyo njipiininze omusumba n'agamba weyongereyo eri kati omutwe gw'enkoko bwe gukutomera ate oyogera oguyimiriddeko nawe nootya n'okkiriza oganya okufuula amagezi g'okubaera gundi amajja ogwo omutwe gw'enkoko bw'obanga oli bali abantu abalina kalica eri omitwe gy'enkoko gubabulebabuleko biiki ogisikemu ogutokose ogusiike ogubwebwene n'omuntu eyagusudde wakkirize nti naye waliyo abantu nga bo tebali keeki naye bw'onoobeera keeki owedde tukyuse amagezi gaffe okubeera amajja tukoleko ebyenjawulo njagala nkubuuze omusumba n'obigenda n'otuula n'olinda kansolingi lunaku lulamba emirimu ne gifa n'ovaayo nga namba 6 bagitutte ogenda okutuuka okubala mbuno 5 7 ne bakubuuza ate sex eri wati waliwo ekyo kankireke bannayite mu nkubi eccupa ekyo nkirese naye muwulire nga mmaliriza bannayuganda lwaki temufuula amagezi gammwe okubeera amajja lwaki mulowooza buli kintu bajja kibakolera bukolezi n'ekizibu ekyokusaba bajja kukusabira busabizi n'ekyagundi gavumenti Museveni tuyambe tetuyina tooyi ekyo ekyokulowooza nti bagenda bayamba buyambi Museveni kyavudde ayimirira ku maanyi gammwe ku magezi gammwe ku bwongo bwammwe n'abajjako ssente mu misolo n'abookera abaana mu masomero n'attaba kitammwe mu nzita ez'enjawulo abaana bammwe n'abagema gundi macule omwana n'abuguma omubiri nga munda alinamu macule n'atta abantu bammwe abanene n'ababbako emisolo Museveni ne yeegiriisa nga mumuyita ow'amaanyi mbabuuza amaanyi ga Museveni gali ludda wanga tegali mummwe amaanyi ga Museveni gali ludda wanga tegali mummwe Museveni alimu abantu bameka njagala mbabuuze Museveni alimu abantu bameka Museveni asobola okweronda n'ayitamu temuddeyo tukaabirira mmwe mufudde Museveni kyali mmwe mwamuleta mmwe musobola omujjawo wabula mmwe mukutte kiri just matter of Bible egambye kukyusaamu magezi kukyusaamu katono omusomesa yakyusaamu katini bwati kati n'omala omugamba mbu nkuwadde omulimu gw'obusomesa akugoba n'embalulo omanye embalulo omusekuzo omuzza mu kusomesa gye yali afuna 3 nga yagambye omwezi gumu afuna 9 just ku photocopying mpapula naye luli yali tanaba kufuula magezi oge okubeera amajja ng'amanyi okufotokopinga empapula obeera nga wasomerako Seattle UK enjala jamala muluma n'akyusa amagezi g'okubeera amajja
bannayuganda musirike temubaako kye mwogera. Ekiri mu palamenti kyekirabika kyekifaananyi ekiri ku ground. Kubanga ffe twalonda kituufu baatubba, bwe baatubba ne mukola ki? Nga wasobola omanyi nti olina omuntu gw'olengezza kati mbuno yakubbako enkoko. Poliisi ne mbawa omuntu abbye enkoko yange baagibba, omusajja ne mumuta. Lwaki awo woofiirawo okukubba enkoko? Naye Museveni yabba eggwanga lyonna n'alitwala. Omuntu n'atasituka, wabula oli mukulengeza omuntu. Yabba endeku yange ku kiryo, naye nga lwaki obba ensujju yange? Namukwata n'ensujju. Museveni ababbyeko bimeka? Yababbako omudidi gw'erubowa, yababbako ennyanja Victoria, yonna yagitwala. Naye bannayuganda batudde. Yabba ebibira byonna yabitwala. Minerals zonna zitutte, tusirise. Oli mukulengeza eyabbye enkoko. Naye tulina amagezi mu mitwe gino, oba tetulina? Tukyuse amagezi gaffe okubeera amajja Bayibuli bw'egambye. Lwe tujja n'okutegeera Katonda by'ayagala. Mumanyi Katonda yayagala dda, naye tetunnakyusa amagezi kuba majja Bayibuli yeegambye. Waliwo ebirungi ebituufu Katonda by'ayagala, naye tulemeddwa okukyusa amagezi gaffe okuba amajja. Tutunudde eno tuloba eno ku lw'okubanga akatebe katunudde eno, bulijjo tukimanyi ajja okuloba atunula eno. N'ebyennyanja byakizuula kati byo bibeera eno. Kasabira banga abantu bazze nga bidde eno, kubanga bikimanyi eno bibeera seefu okusinga eno. Kali akantu nakatunudde kabadde ne message oba ni yakakoze, obeera oyo omwana, waliwo omwana akola katuuni yaani oyo omwana. Omwana oyo akola katuuni tawandiika kigambo, otunulira katuuni bwoti photographic interpretation eye namba. Nali nepanko gikola ku S4 ne bagenda bagindeetera ku S4 nga nagikulaminga ne ngamba ati kati kikyonoleeta amajani amayinja simanyi kwaring mining konza ati kati nzondeetera ki? Nga byonna batuwazi past papers zonna twaziyita mu lambalingi mara nini muganda wange. Ne bagenda batuleetera ekitoogo, ng'omusajja akoze bw'ati ebitoogo akutamye bw'ati abisaawa. Kati gwe basomesa ekitoogo nali saasomye. Nali saasomye S4 nga simanyi kitoogo bwe bakiyita mu luzungu. Ate namba ebuuza activity taking place. Za name za activity nengamba kati kanabe za kitoogo zawati nengamba bikangende ku namba endala. Nensoma zino simanyi zibi Roman 4 Roman 3 Roman 3 ngezo nanzi manyi. Naye nga kali akasooka ke kasumulula zino ennamba. Za advantages za disadvantages za what nengamba koze ekitoogo nengamba nga kwolo nali saasomye ekitoogo ni kyefuula ekitoogo. Nengamba banna kiwulirako nengena nkola ebirala grid reference ezo simanyi biki ezo zonna nga simanyi pani graphu ebyo byonna ne mbikola nenkomawo wano ekitoogo ne kigaana. Kakati batugamba now 5 minutes to go, now prepare your graves. Bubagamba prepare your everything. Now are you ready? Now pen is down. Obongo ne bukirikinga tititi papyrus. Konze wowe mama nyabo now pen is down. Who is writing now? People are writing at now. Ningamba mama nyabo nimpa yungi namba sijikoze. Ana nango oluzungu kyovula bandu kwata bulungi I respect that language. En max 25 zafiirawo just kagambo katono nnyo. Omusajja olagamba pen is down nengamba papyrus nengamba wangi konze mbitegedde nagamba no writing no now. Yeyo ngenzeeyo ntya mpiseewa aba bannange mpise matugga mpiseewo okujja wano kawempe nzizeeyo wali wamma. Tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja. Bwe tunakyusa amagezi gaffe okubeera amajja tujja funa results ndala okwawukanako ku bye tulina. Mbabuulire Museveni munafu, mmwe mufudde Museveni ow'amaanyi nga temukimanyi. Mmwe mwagiriitira, mmwe mukaaba, mmwe batta, mmwe baggyeko emisolo, mmwe baggyeko internet. Naye mmwe mumanyi obugagga obuli mu internet oba temubumanyi? Museveni n'abaggyako internet n'abaggyako okumanya. Waliwo omuntu omu wano abadde alina emikolo ng'ayagala omutimbi
nangamba njagala omutimbi ate sente enzungu ziri mu America waliwo omwana omutimbi omulungi nonyereza omwana ennaku 4 afiiriddwa akakadde plus ku nusu 5 za nusu 5 eza MBs netekako message ne munoonya bamunoonya no mu USA kyaleka ne mu simu ye temuliimu namba esosa plus wati bracket 66 whatever California oba wa gundi eyo Seattle UK oyina gwe namba ya Seattle UK inze nzirina Seattle UK omwana omuwala badde afunye chance okuteekamu ne namba eriko bracket nentekako message wango taina data taina muliro agenza okuteekako ne mugamba we are sorry noza chance kakadde plus bubiri plus sente enzungu okitegedde opportunities ezo zonna zifalu ebyo internet omuntu kati bwoba toyina internet obulamu toyina naye mu 7 yasitula internet yamu yonna yagitwala era mutudde naye nga bo abaabwe batuula ne bakolera waka tagenda na ku mulimu ensi yonna agikwata n'agiteeka wano ku simu ye nakola contacting abeno ne bazireeta abeedi ne bazimuleetera Museveni n'ali sente wabula mutudde kumwe kwayimiridde n'ajoga wabula mukanyaga baneka nakasajja tekawangulwa kati nzabe nakamuwa kati senga mwena mukamuma his excellence musenga fina tumira ne tubeera bakyagulanyi kale wakitubereko Sky Soldier olaba Sky Soldier yekalakasiriza nupu Sky Soldier yekalakasiriza nupu yagigambye mu Mr. Gundi update ayagala ne bamubba ne bamukuba California Sky Soldier wakiri tuyimirire Museveni senga tumumakalu akajjawa naffe ne tukama twali musirikale kuyimira ku box bakwate mundu tukwate jambia twali kuyimira ku box senga kye twakola Museveni senga wali buli muntu agamba omupoliisi se bayimiridde ku box agisaanukudde najjamu obulu najjako ekisaanikira natandika okupangamu obululu nga bwabukatira mwenna mulaba temuyina misekuzo temuyina mayinja temuyina jambia temuyina nso munanga musajja omulaba ayongeddemu nera katidde omulabi asaanikidde ate no bonna buliko Museveni bonna bwa Museveni ife munange wano batuganya okulonda ffe tetwalonda batugamba mbuno batulondera dda bana Uganda ne musirika nga Museveni asitula ekintu kya mwakitwala kakati mubuuza member ba parliament 5 mbuno bakoze eki nga bayisiza namu ne bayingira enkaaga bayingidde ekinana ne mubabuuza mbuno bakola ki temukirabye nekwete juuza abaana baffe winyiddolo n'ogamba mbu Abaganda balungi ng'osibye segirinya watali musango nga gw'ogambye nti ebitiibwa obituuseeko lwa Abaganda n'oteeka Abaganda mu kkomera n'obanyigiriza gwe toli lumpeni gutoli lumpeni. You was a chief of the lumpenis. Go win it, Doro. You was a chief lumpeni. You was a heady master, the heady boy, the heady prefect of the lumpenis. Gwe. Abaganda no babera mu kuva emyaka 16. Ebitiibwa byonna ne babikutuusaako n'okwata abaana baabwe n'obasibira obwerere. Winyedolo kikakasa mu mutwe gwogwo nga senga Katonda akwaziseemu obwongo obutono. Segirinya yakola ki? Sewanyana yakola ki? Ekyo kyosasudde Abaganda abakuleze okuva ku myaka 16. Bannayuganda mukyusa amagezi gammwe okubeera amajja ne tugakyusa ekiro ky'olwaleero ne bukya ku makyanga twakyuseemu bwe tuti katono tetulinda parliament nammwe parliament ate abantu miliyoni 45 twali mu kikola luli parliament y'abantu ebina yebekikola parliament y'abantu ebitano ate nga bonna si bantu abantu bali mu nga 10 ogata sam I repeat abanupu
ne some other political parties, opposition political parties, some people, some of them, not all of them, some of them. Kati bemutiko mugugu ogwale mwa milioni ada mwetano tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja sitani tujja muwangula nibwo buli kintu otya buli lwawulira ku ddogo ne bakunyumiza temunange kati okugulu bwakutandika okusibwa kuti eryo liba ttalo ate ttalo tebali kuba mpiso kubanga gundi bamukuba empiso ng'abuuse ttalo ne limutuula mu kifuba yagenda okufa ku makya ng'omutwe guli wano mu maviivi ng'omutwe gukutuseko guli wano gulengejjera wano mu viivi eryo lyettalo kakati gwe nawe eryo ttalo guno omumwa guno omanye ttalo kasitalirago omumwa ogwo omumwa ogwo gwa ttalo kati wenna n'otekena ne bagamba kakati eryo ttalo olina okuleeta eŋŋamiya n'olyoka otunda kapolotiko onoonye eŋŋamiya ezo z'otunzeemu poloti tezimala ŋŋamiya genda oleete engoyi n'otekena ne bakubba just kukyusa amagezi g'okubeera majja bw'oba kitegedde nti ttalo lyerikukutte ettalo livaawa wa sitaani solution ya sitaani eriki katonda genda wa katonda odduka wa lwere Joshua lwere munange pastor Joshua lwere ne Kayanja Museveni yabatuma mbu mukama abatumye lwaki temwamugamba nti Museveni atutumye ne mutamu omusajja ne mutamu uyu musajja yali ayagala kuva mu bintu ebyo Kayanja n'amulagula n'amugamba bwati bwayogera mukama era ne bamulyako omusimbi omuyitirivu ennyo balyako governor center era abasajja babiri n'abasumba abalala bakiganda bonna nga bamulagula ogenda zaala omwana gwe Ibrahimu ow'omulembe guno bw'oyingira 12 awo 12 awo ogenda zaala omwana gwe first born ogenda zaala first born wo gwe Ibrahimu ow'omulembe guno n'alyoka abawazi $, bwati bwayogera mukama tayawe ensalo gundi ensawo za $, kuba ate gwe Ibrahimu nze malayika yajja n'agamba Sara agenda kuzaala omwana Museveni wagamba okutta Museveni oteekateeka okutta mukyala Betty namwandu wa Muteebire naye Museveni tukulaba nze Museveni buli kintu kyoyogera nkiraba nze bannange nze nja kwesiba ku Museveni bwe ndija ne bagamba nti Museveni afudde ali baafudde bwe ndija ne bagamba nti ekyo mucelebratinga kiddole togeza n'olinnye kololo kuba byonna nze mbirina ne tikyalumbuye ekirera twagenze okukola tuti nga seba atuula ku ntebe yange nange neŋŋamba wayinza leka nveewo kuba munange nze kakwerege ne muleka ye n'atuula nze ne nnyimirira mu nsonda eri kyova olaba nga nze ebimu saabireese mulinde ku ssaawa 2 ojja kuwulira ebirala nze ebinnemye okwetikka mukama abawo omukisa katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero mukama leka tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja mukama tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja mu linnya lya Yesu mukama sisinkana bannayuganda bawo omukisa kyusa Uganda mukama leka balabe nga bwendaba balabe ddala ekyo mukama alabika yayagala ne Bayibuli egambye bweti mukyuse bukyusa amagezi muleme okwefaananyizibwako nga palamenti ez'omulembe guno ng'abannayuganda b'omulembe guno ffe tukyuseemu tusobole okutegeera byayagala ebituufu ebisanyusa katonda yayagala dda maybe katonda yayagala dda naye tuganya okukyusa amagezi gaffe okuba amajja katonda byayagala obitegeera okyusizza amagezi okuba amajja genda osome olunyiriri olwo olwokubiri olwa verse 12 ey'ekitabo ky'abaroma kya Romans tukyusa amagezi gaffe okuba amajja bw'oba olina ekintu bulijjo bw'obeera ofumba osookamu akatungulu simanyi n'oteekamu katungulu 1 simanyi n'oteekamu biki naye n'owulira nga fuleva egaanya okuvaayo kati olwaleero kyusaamu kati olwaleero osookamu ebifi sooka osookemu ebifi by'oba osooka okusiika oteeketeekemu tekatungulu kano k'oba osembyayo kaleme kusiriira nnyo ate ojagala kwira nga fuleva ekyuse naye gwe wakikwata bw'otyo basookamu gundi basembyayo bifwi ebifwi leero bisoose owulira ate ekyo kiba kitya bw'osookamu ebifwi kati awo ojja kuzuula enfumba entuufu bakubuuze naye ate mukyala leero ate ekintu nga kyasusse ebifwi wabikoze otya kati awo osooka obeereko awo kati ate oluddako osookemu ennyaanya tomanya byonna genda ng'obigezaako si buli kusiika nti kwe kuwoomesa dolifumbako boyiro gwe bisuule mu sefuliyo byobiikeko ogende
owulira ate akakawowoko kali katya bwe biba biganye enkya tobiddamu mugambe munnaye no omwana afumbye ebintu oba afumbye biki olwo bitegedde biganye omukulu tayonoona omwana afumbye ebintu naye birieko leero olwo ntegedde ekyo kiganye enkya kyonsaamu paka lwonoomukwatirayo alina lujja okulya atandika okumwemwentuka alinganga gundi jjajja jjumba omubuuze kiki naye bannanga ofumbye kyusaako amagezi okubeera amajja mu linnya lya Yesu. Kakati bagenda kukugoba mbuno olw'okuba mbuno obutungulu bwasiridde jjo bwe buba bwasiridde leero busembye eyo abulyeko nga bulamba alume omanyi akatungulu akatayidda kakakakako bwakaluma kasooka ne kamuba alufu naga bannanga ate nga alufu mpya kumbe akatungulu kabadde tekayidde kagonze bugonzi n'akameketa nagamba nfumba ya KFC nemwe bane tukyusa amagezi okuba amajja ebintu bijja kunyuma naye kulwokubanga walaba maama asooka mu katungulu ky'omuye n'asiriira awo yali afumba piraawo kati ate gwe bwe yafumba piraawo bw'oyagala ofumba ebijanjaalo tuligange ebintu ebijanjaalo mulimu ebintu ebiddugavu kiki ate ebiddugavu ebyo ebiddugavu bikola eri mu piraawo naye bannange mukama leka tukyusa amagezi gafe okubeera amajja mu linnya lya Yesu. Mukama sisinkana abanyigirizibwa ababanjibwa n'abalumizibwa mu linnya lya Yesu. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa mpeera omukisa mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkyalina ebitannaba kutereera kyevula bambeera mu Rabadob style naye Katonda nga bwali omulamu bijja kutereera. Essuubi weeriri one day one time few days to come tujja kuddayo ku ssaawa zaffe omwenda ate mu kifo kyaffe ekirungi mu buli kimu kyonna nga mumanyi ffe ebyaffe ebyekisirikale transfer otuuka ne bakugamba kati gundi kikuube essaawa zino ndi kikuube ndi kikuube enkya nja kubeera mu Kampala ssebo nja kukomawo e Kampala ate ekyo nakyo tekiba kibi okitegedde nsobola okuweebwa obwambasada nga nze ambasada New York naye mwenna omusaaga n'obusirikale bunyuma nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye Uganda kinyuma. Mukama abawo omukisa. Sigadde nze Espasimu Wile, Bible and Politics. I sign out.